birowoozo ku nsonga ezitambula mu ggwanga. Olunaku lwa leero nzize okwogera ku nsonga ekutte akati. Nesimena lwaki ekutte akati, etera kukyusa bukyusa bannya naye ng'ebbanga erisukira ddala kati lyagala okukola emyaka 2 ng'obukenuzi, obubbi, obunyaguluzi bw'ensimbi w'omusolo nga yeefuuse ensonga, yebadde ensonga ekyusa bukyusa. Bazanyi bakakati olwaleero abagirimu bavuganya buvuganya, ani yabbye zino, ani yabbye ziri. Naye ekikulu waliwo yadambuuza nambuuza nti ugeraageranya Uganda ya Mwai Museveni ne Uganda gye yajja kwabo bayita embizzi, ani asinze okutuma? N'omulala nambuuza twatuuka tutya wano. Mu mwaka gwa 1900 sorry mwaka gwa 2017 yali Prime Minister wa Bungereza kubayita David Cameron yagamba kusinga sente ezibbibwa mu Uganda zaali zibbibwa Bungereza, n'agasinga Bungereza yaggwamu dda ng'era yaggalawo. N'olwekyo n'agamba mbu Uganda eteekwa okuba nga nsinga nnyo okuba nga n'obubbi obubbibwa mu Uganda enziba gye batubba nga tukyasobola okuba nga weetuli. Jere abalamu omukyala Betty Kamya bwe yaweebwa okuba nga ye kaliisoliiso wa Uganda wa gavumenti, n'ategeeza nti mu gavumenti ya Mwai Museveni waliwo abantu 200,000 nga buli bajeti eyo gy'olaba nga gye bagenda okusoma Mwai Museveni gy'asomye ya mwaka wa 2024-2025 nti abantu abo bagabanamu trillion 10, ng'ekitegeeza abantu abo 200,000 buli omu agenda ne biliyoni 50 buli mwaka. Kyova olaba ng'olaba nga ebintu mwenna tebitambula, olaba nga ebizimbe bisituka, nga mwenna ebintu byonna nga tebitambula, olaba ng'oli balina zifaamu bazimbye amayumba ag'akabi n'abaana abasomera bweru. Wali badde osubiramu n'olwaleero singa n'amasomero gasse. Ne lwaki guno omulembe gwe gusinze okutubba? Nabagambako emabega nti Mwai Museveni bwe yali ajja wano yajja talina pulaani ya byanfuna, wadde endoozi ennyingo ey'esooka yali yakulwanyisa bubbi. Bw'atajja ne pulaani y'ebyenfuna, ekitongole kye bayita World Bank, banka y'ensi yonna, n'ekirala kye bayita IMF ne kimubaka ng'enjoga y'ennaku z'olero ne kimusomeramu ddiiro. Bwe tugenda kukuyamba okukuwa enteekateeka etambuza ebyenfuna bya Uganda bitereere. Ne bamuwa programs ezimu ku zo z'engenda okukozesa olwaleero, ziri programu 2. Programu ezo 2 esooka gye bayita retrenchment. Babagamba nti omuba mwagala okubawa obuyambi musale ku bakozi ba gavumenti, bakadde baffe abasinga abo mwe bafiirwa emirimu gyabwe, abasinga ne baali tebeeteeseteese ne bagenda mu bwavu, aba ne bafuna pressure, era abasinga baafa mu ngeri efaana bwetyo. Kati endala baali tebeezimbidde bayumba nga tebalina kye beeteeseteese, nga bwenzoga yeeteeseteese, tebakyasobola kusomesa abaana baabwe. Kati endala yali ya privatization, omwali okutunda amakampuni ga gavumenti. Bw'ogenda ku mukutu gwange Harold Kaiji official ojja kusanga olukalala lwe nabasomera kampuni za gavumenti Mwai Museveni zaatunze mu bbanga lino lyamaze okuva mu 9 yakola ne ministry namba. So kati ekyo kibadde kinene okututuusa, kubanga mu kutunda okwo mwe mwalinga kampuni emu eya Uganda
direct operation gye batunda dole emu dole emu ebiseera ebyo yali ya siringi ga 107 n'ebintu byayo byonna mwe mwali Uganda Commercial Bank yayina amatabi 68 mu ggwanga lyonna nga baali bakagiteekamu sente za Uganda dollars miliyoni 7 eza dola ne bagitunda miliyoni 10 eza dola n'ebizimbe byayo. Taata wange bwe yatandika okukola mu mwaka gwa 73 kati mugenzi natunula fayiro ye mwalimu appointment letter ye yali akola mu cooperative nga bamugambye nti bamuwadde ssente okusinziira ku mbeera y'ebyenfuna eriwo gy'oyinza okuyita cost of living. Ne bamugamba nti buli mwaka olw'okuba mbu ssente zinaabuuka bajja kwongera omusaala gwe ebitundu 3 ku buli kikumi. Era ebiseera ebyo omukozi wa gavumenti nga bw'aba atambula alinnya bbaasi za gavumenti olwa kaadi ye nga ssente ntonotono. Omukozi wa gavumenti ng'alina gy'agula ebintu bye ebikozesebwa gye bayita foods and beverage ku bbeeyi ensaamusaamu. Omukozi wa gavumenti nga mwawula bw'alina gavumenti ng'erina national housing nga ezimbira abakozi ba gavumenti era n'amayumba ge muwulire koro gaali bakozi ba gavumenti ng'omukazi wa gavumenti ku ezo ssente ze nga teetaaga kusasulako renti. Wano we mulaba kati emulagaawo kati wolaba ekizimbe ebinene bali mu kuzimba awo waali abakozi ba gavumenti abasawo nga wali amayumba gaabwe ng'okuvaawo okugenda emulaga okukola teetaaga transport nga teetaaga renti. Bw'oyagalanga okubaako by'ogula waaliwo kampuni eya hire purchase. Tugamba oyagala okugula emmotoka ng'eyo ng'ogenda n'ogula emmotoka eyo n'osibako akasente katono n'ojja ng'osasula mpola mpola. Kati biri bye nagambye ebibiri ebya retrenchment byaleetera omuntu omulala yaddamu okufuna omulimu gwa gavumenti n'atandika okutya n'agamba bangobera sijja kubeera nga taata wange sijja kubeera nga gundi oba n'abaasigala ku mulimu ne batandika okubba. Yezimbira ennyumba tebamugoba nga tanafuna nnyumba. Kati mu kugeza okubba ng'okwagala okubeerawo nga buli omu kubayitanga okusejjinja ku bbaluwa nga buli omu kakwatako olina kasasula ne kireetera abantu nti ayagala okubba okubeerawo kati ne gufuuka omulimu. Abantu bangi ne batandika okubeera ababbi kubanga gavumenti tokyalina ntambula ovuganya n'abasuubuzi nga tokyalina ennyumba olina okusasula renti nga tokyalina gy'ogula bintu bya bulijjo ate omusaala gwa gavumenti ne gumala ebbanga nga tegulinnya. Era abasinga mulaba ekatuni muyinza n'ogiba mweri ng'ekulaga nti eraga bukatuni buyitirivu obusajja buyitirivu. Waliwo akasajja ak'omusaala akatakula, waliwo amafuta nga galinnye, renti ng'erinnye, school fees zirinnye n'ebirala. Naye akati ono asasula omusaala ate bino byo abyetaaga. Kati bwe gwalwako n'osanga omuntu ky'ova olaba olwaleero ng'owulira omukozi wa gavumenti asasula emitwalo 5 naye ng'asula mu apatimenti yakakadde alina abaana abasoma nga bajeti ya miliyoni 10 n'ogamba omuntu oyo amalako atya. Tubadde twetolola eggwanga lino lyonna buli kizimbe kyolaba ekinene kya mukozi wa gavumenti n'obuuza faamu ennungi ya mukozi wa gavumenti ennyumba ennungi ya mukozi wa gavumenti petrol station ya mukozi wa gavumenti essomero lya mukozi wa gavumenti eddwaliro lya mukozi wa gavumenti. Ndi kati abantu gavumenti bwereke okulabirira abakozi baayo ne banoonya okwerabirira kwekubba kuno kwe mulaba. Ate Museveni n'atandika okugaba emirimu
nga tagaba mulimu lwakuba nti omuntu ajja kukola ng'agaba omulimu lwakuba nti akusasudde. Leero ngenza okuwulira ng'omwogezi wa NSSF ng'ate muganda wa Jeno Mugira buli gw'owulira alina oluganda ne munne. Kati mu Uganda abantu tebakyakola mirimu, bakola ssente. Uganda yensi yokka gy'osanga ne bagamba ng'omukozi wa gavumenti asunga obusuubuzi ssente. Ng'ate mu nsi endala bw'oba oyagala okugaggawala ova ku mulimu gwa gavumenti n'ogenda n'okola obusuubuzi. Waliwo ebizimbe ebiri mu Kampala wano bye bandaga ne baŋŋamba nti ebizimbe ebyo nannyini byo yali inginiya wa KCC. Naye ng'ebiseera ebyo we yakolera ng'omukozi wa KCC owa inginiya ng'ayinza yali afuna miliyoni ezitawera na 2. Olaba bw'omubuuza tulage gye wajja ssente okukola ebintu ebyo. So Mwai Museveni akoze kinene nnyo okutuusa we tuli. Era njagala kulowooza kino kyatugamba mwe ali mu kukwata babbi ba ssente. Alimba. Yakwata ku muhwezi n'ayingirayo. Fayiro yakomawa. Yateekayo ko ne vice president we Mulamba. Fayiro yakomawa. So na luno kirabika abawozi b'essente bamugambye tetugenda kukola ssente kubanga ssente ezisinga mu banzi be. Mwai Museveni bw'obanga obba nga toyagala kumuvuganya ye kuye toyina mutawaana. Ate corruption si kubba wobbi ssente. N'okulinnyisa abantu amadaala n'obassa mu office batasaanidde eba corruption. N'osanga omusirikale ng'alinnya amadaala, n'osanga owa polisi ng'alinnya amadaala, n'osanga omuntu nga tasaanidde nga minisita, n'osanga abantu bangi nga bali mu parliament nga tebalina mpapula n'olwokuba nga BNRM nga gye bali. Eba corruption. Kubanga oliwo buli lw'omuteeka mu kifo nga talina bisaanyizo byawo kiba kitegeeza agenda kuzanyiramu ogwo omulimu. Era buno bwe bubbi bw'olaba. Mwai Museveni ayogerako emabega n'agamba nti ababbi bano batya bayinza okuggyawo gavumenti. Ye omusango w'amabaati gwakomawa. Baatukanga ne bayola abantu baakomawa. Olwaleero ensimbi ezibbibwa wano mu 2016 bwe yayogerako eri palamenti nga gulawo palamenti yagamba nti okuva lwe yajja abantu babbye enguudo eziwera kilomita 15. Yeena nga yayogera inze nga ndi ku bikutu gyange n'empandiika ne article eri mu observer nkulaga nti oluguudo lwa Entebbe Express Highway lusinga okubeera obbeeyi mu nsi yonna kubanga lwa leeni 4 naye nga buli leeni buli kilomita baagikolera $9 million. Thika Highway eri e Kenya ya leeni 8 ina ne wesituuka 10 yo buli kilomita ya $7 million. Ate nga nayo babba enjawulo eri e Uganda nti zino nsomba byuma ziyola byonna ne zibitwala. Enjawulo mu nsi endala babba ne baako omulimu gubakola. Oluusi bakola omulimu ne bagukola gwo ne gubaawo naye nga babbye ennyongereza. Inginiya Munnayuganda yagenda n'akyala inginiya Omudaaki. Omudaaki n'amubuuza, Omunnayuganda n'abuuza Omudaaki ennyumba eno ennungi bweti matiribona wajja wa ssente ezagikola ezagizimba. N'amuga olaba oluguudo olukula ssente oluli lunyirira naga ssente ezafika okoze ennyumba eyo. Luba luli olwo Omudaaki n'ajja okukyalya Munnayuganda n'amulaba ng'ennyumba eringa White House n'amugenda ennyumba eringa White House ssente wazijjawa nanga nti oluguudo olukulese olulabye naga nga tonnanyumiza soko otwaleko mu masaaji bagiye kuba mpulira nfa ndi handi kiki nti ssente ezayina okukola oluguudo olwo y'ennyumba eno. Ekitegeeza nti wano yakwata oluguudo n'aluzimbamu ennyumba
ku Acacia kuliko ekizimbe nga sente ezaali eza bypass ng'ekizimbe kiri okwo ebbira baatulaga sente za covid ng'ekizimbe kiriawo kinene nnyo kiriawo ku Rwemityana road ne bajja nagamba ekyo zaali za ezo ze zaali eza kugambe eza covid era Auditor General yakulaga mu sente za covid trillion eziwera 4 tezirabikako abantu balyandye Mwai Museveni bw'atambula n'atunyaza apartment z'alaba e Nigeria newa tabuuza zaani olwaleero waliwo abantu abagenda out ekiro ne balya miliyoni 5 mbu ye takimanyi kisoboka so olwaleero nti buno obubbi obuli wano bwe bubadde buyambye Mwai Museveni okumutuusa omutuusa ne bugenda kutuuka naye bumulye abadde neekolanga gwe bwobba Kasoga nowa ku bantu obusente okubakubya mu ngalo ne bakuba mu ngalo ne bamuwagira nga gwe tolina buzibu era obwo obubbi bw'olabye nti kati olwaleero nti abantu bakuba abantu emigere kubanga ensimbi ezaali badde zikuzimbira amalwaliro bannaffe zibabbye ensimbi ezaali badde zikola enguudo bannaffe zibabbye ensimbi ezaali badde zikola amasomero abaana bammwe basome bannaffe zibabbye ensimbi ezaali badde zikola tractor abantu basigale mu byalo balime bannaffe zibabbye kyovula abaana bavudde mu byalo nabadde ewange nensanga omwana ngaali wabweru wa gate ne baŋŋamba nti oyo asulawo kumala ennaku nengenda ne mbuuza nti ova nanga nti ava Kasanda enyeggwani mbwakiima nva Kasanda nange nti okola ki yage nti ye Kawenja okola ki nti nkuŋŋaanya bucupa osula wa ewamwe sina wensula wasoma kyenkana kyakoma mu P4 kati omwana oyo bwakulaba n'ensawo lwaki takuba abantu ne bagula n'emmotoka ezisasobola kuyita ku nguudo zigenda waabwe so bannayuganda bannange buno obubbi tebugenda kukoma ekigenda obukomya nga gavumenti eno gye muvuunise kuba mu gavumenti oyo ani atali mubbi munoonya ani atali mubbi kubanga yenkola ge mafuta agabatambuza kubanga ate mwe mubamanyi nnyo olwotambula obuuza nabuuza bodaboda ekyo ekizimbe kyani mukyagundi temusobola kubeera mu nsi nga abakozi ba gavumenti basinga abawi b'omusolo oba abasuubuzi obugagga era abo ababbi babaleetedde amasomero kati otuseera kati olwaleero amasomero sente zekasaba aye nazo nezireeterawo omulala abeetagala kubba nga alina okubba kubanga bali mu competition omwana we asomera wa wantulina abantu nga buli ku makya abaana bakeera entebe ne balinnya ne bagenda okusoma e Kenya n'olweggulo ne badda nenga ze $1 ekitono nnyo 600 bwabwa anamuzola okuba nga atambula nnyo n'aba nga atambula $5 nga 5 sente ezigenda ezaaga okukola miliyoni 2 ng'omwana zaatambuza naye akalolo ngambye ennyonyi sikutaddeko amafuta agamugjeeka okumutuusaawo n'agamujja wali ku airport okumutuusa ku ssomero ku St. Mary's asomera St. Mary's Nairobi n'obuuza biki ebyagenda okusoma ebyenjawulo n'ebyawano olina agamba agala kukola kyeka bazikolako Nairobi so twetaaga okuteeka abantu ku nninga abatubbye ababbye ebyaffe
okubateeka ebbali tusse mu ofiisi abantu abaagala okubeera wano balimu omutima ng'ogwa Magufuli. Nze kino mwagala ng'ennyo nga tayagala nnyonyi. Era Magufuli yali pulezidenti Tanzania ataatambula kulinnya bweru. Kati kyotegeeza pulezidenti ne famire ye bwe tebaagala kuva mu nsi. Kitegeeza bagenda kukola ensi eyo. Buli kibawulira eri bakikole wano. Naawe okifunemu. Bwe bazimba amalwaliro amalungi nga naawe okifunamu. Bwe bazimba enguudo ennungi kyova olaba yazimba amalwaliro n'azimba enguudo n'aleeta train n'ebirala kubanga nga ye wano wayagala okubeera. Naye bano be mwawulira abaagala ennyo obulambuzi naye nga ate gwe bisasulira. Munnayuganda munnange, genda ku mukutu gwange era ojja kusangayo era vidiyo ena nga nkukolera bukozi ziri siti ezimu ku ezo sikando ezibbiddwa. So amaaso mugateeke mu ngeri ki gye mujjawo ekizibu. Bano bagenda kwebakayo ennaku ekyo jja balaba bali bweru kubanga n'abalamuzi baavu oba nabawaka abasente nga babata oba famire zaabwe bwe zinaagenda abeegayo. Waliwo omulamuzi mulamba yagamba ekyamuweesa obulamuzi yagenda n'agamba M7 nti baawe yali mukwano gwa M7 mulwadde tasobola kukola kale omukyala abuliddwa fiisi n'amugamba wasoma kinakola bwa looya oyagala kukola kintu obulamuzi obwo omusobola kati n'amuwa obulamuzi kunoonya fiisi z'abaana. Natuuse Embaale juuzi nendaba woteeri nga nnene okumbula ebyafo bya nanyiniyo bwe yali mu judiciary nabba n'akwatibwa abeewaabwe ne bajja ne bagenda mu M7 bwe yamusonyiwa n'amuwa bulamuzi. Naye nga wabuuza omusala gusobola okukola woteeri eri buli woolaga byolaba. Tambula oluguudo lwonna lwonna oluva e Kampala lugenda wa yona gyagala ng'ogenda obuuza kyokola gwe linnya taxi. Ogira kino ekizimbe kyani kyaguna ekizimbe kyani teri gye bakulaga musuubuzi buli kimu bakulaga muntu akola mu gavumenti. Bakulaga commissioner bakulaga munnabyabufuzi. Ensi ejja okubimanya neyanza nnyo neyanzeege kumpuliriza tujja kudda olundi twogere ku nsonga endala ezitukwatako.